Twatuuse dda eddokolo tuli ddokolo njagala vibe anti Kunga ne chairman Nyanzi muntu wa watu ashina ekintu yakitegeera era akirengerera mangu nnyo kati wano ddokolo ayingiddewo okulaba nga tubunya enjiri enkyukakyuka omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine anokulaba nga eggwanga lyaffe likyuka ne tufuna omukulembeze atwagaliza ebirungi era omukulembeze ayagala ensi ye. Chairman Nyanzi muntu wa watu omulimu yagutandise dda ensonga yazitandise dda anti ye musajja wa ground waka era ndowooza omulaba ngadduka emisinde osobola okusinkana abantu ab'enjawulo okubabuulira enjiri tulina okukwata enjiri eno tulina okukola kino na kino okugenda mu maaso n'omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Ebigambo abitambuza bw'atyo mu yalabadaba style naye ate nga message etuuka awo nno ye enkola ye bw'etyo ya ground waka ono tumuyita fuutu soja namba moja Chairman Nyanzi muntu wa watu abantu basanyufu ab'eddokolo okulaba ku Chairman Nyanzi era nga bamwaniriza nnyo ne bamugamba nti balindiridde mukulembeze wa ggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okuba naye nga abatuukako ate naye abagambemuko ebigambo era nti bo bamanyi gwe balonda era gwe batwalanga omukulembeze w'eggwanga ate gwe bawa ekitiibwa ky'eggwanga era nga bajja kukola kyonna ekisoboka okulaba ng'atuula mu entebe. Kati nno Chairman Nyanzi yasazeewo ekintu kino akitandike bw'ati anti jjukira kino ekintu yakirimu ekya Kunga ng'atabulaga ebitundu by'enjawulo bwe yagenda mu Western eyo ebitundu by'ekyenjojo eyo Chairman Nyanzi yafunirayo obuzibu abasajja bamusabatula bamuba ne bamumenya bunwe baali baagala kumutta nga ensonga yava nti nno yali atambuza Kunga ng'aggula abantu amaaso n'okwongera okulabisa gavumenti ya General Kaguta Museveni. General Museveni n'agamba abasirikale be nti mube mu mwaso bamutta mumutte ne Mukama yazza bibye okuba nti ate Chairman Nyanzi teyafiirayo mu bitundu ebya Western Uganda. Kati nno oluwonye oluvudde ku miggo anti bulijjo ali ku miggo ate bwe yabanga awonaawonamu ku miggo n'agenda okusoma zi masters zi doctorate kati eyo gye yavudde mu kusoma era olwakubyo olwamaze okuba oluku mu mutwe emisomo n'agamba tuddeyo ku ground era nga atandikidde ddokolo n'ajja Busia ng'ajja atambula ebitundu bya Uganda eby'enjawulo era kati ali mu field ali mu ground work ali ku ground atambuza njiri kino na kino nti kusituka tutambule musituke twekalakase tujjeko ekinene kyawanga kya General Kaguta Museveni. Agamba bali olulimi lulala tulina kukozesa okujjako olulimi olw'okugoba wano General Museveni nga twekalakasa ate nga tulina okwekalakasa okusobola okulaba nga tutereeza eggwanga lyaffe. Yoyo Chairman Nyanzi muntu wa watu ng'alina ettiimu ye oba ejje lye lyatambula nalyo okusobola okutuusa ensonga zino ate ez'eggwanga lyaffe Uganda okulinunula nga buli omu yeeteeseteese ate nga buli